nga lodge nga mugamba wayi ate gobeera mu lodge storage nga ngamba anti nze nsula wano mu lodge zino zola za mutwalo naye bansalirako kati nsasula kasanvu konze nga ngamba buli lunaku nga ngamba tugenda beya kwa ne banga tono tukole tunoonye sente tupangise enju yaffe konze kale ngendola encha kumacho omusajja ajja nga nfulumamu ng'omuntu omukulu olweggulo omulala ajja nga nfulumamu ng'omuntu omukulu n'ekitegera mbu kati wana abasajja bajja n'atuuka n'angamba kati olabye byenkola ndowooza oyize engeri gye mbikolamu naawe ogenda tandika obbikola gamba nga ntwala mu kirabu nga ndeetera abasajja nga abasajja nvuma bavume nga bamugawo waayo omwala atuvumye tabimanyi omwala nga kati okwetunda yekuba kukulemye oyagala nze nkuliise mu byenkozeemu ogenda n'ogenda waliwo ku mizigo awo abawala ababeerangawo ngambala ababeera banyirira bakuba zi design eziriko balina ziwiigi ziri babbeeyi nga bajjanga nga bangamba kwatayo mutwalo ogulire omwana ebintu anyiza ekitabani kyange kirungi kisanyusa oli naleeta kwata omuceere kwata sukaali ebiji nga bampanye ebintu abo abawala ne sente enkalu kati ne mbagulako omukwano kuba omuntu wakuyisa obulungi naawe olina okola ki osembera osembera kati lumu omu ne mubuuza naye gwe okola mulimu ki nanga nze nkola kiro mizana mba neebase konza okola ki munaye nina byentunda nguzaako abasajja ne bampa sente konza abasajja abo bakuwa sente mmeka ngamba munaye nze ntandikira ku 2 10 sikola lumu ngajja nga ngamba nafunyeyo akookya konze kaliwa nga waliwo omugaga yanga mukolere sexy party naye yawadde nze sente nze agenda osasula abawala konze otyo nangamba kakati funa golekera omwana tugende ekiro ojja obeerewo ku makya nkuwa emitwalo 5 tegikuyambe nga tolina kyokoze just kubeerawo konze jijja kunyamba werutuuka omugaga abeerawo awantunulira mugwano gwange ajja nkuba akama ngamba owaye wakitegeddeko nze omugaga agambye gwe gwayagala oli omuwala gwe namuleetedde tamwagala konze wangi nangamba kakati konze anjagaza ki konze kumuwaako konze nga sibimanyi ebyo ngamba gwe tofaayo ogenda beyiga agenda kuwa emitwalo 25 ku makya nze agenda ogikuwa konze nangamba ate embeera yombi kati kikole ate ekitagwawo kikole ofune ki nga mugamba nga tetwagenze kwekebeza ngamba atukozesa protection ate talina na byagenda kukola just tubeerawo awo nange embeerawo mubeerawo abawala nga 3 muzanyazanya mwawo konze kale nga wayite ennaku entono nga ngamba tugenda tegekayo kapata akalala nasabye mukwano gwakukomyewo konze kale nga tuddayo kapati ebintu bino nga tuddayo ka sexy party abawala bana nga tuddayo abeera omu ngwe naawe mu maka gemuki afuna room bapangisa eyo room nga self contained nga ya mitwalo nga 2 room ezebbe nakola sex party vibe ku vibe vibe ku vibe nga akola atya ngagamba tugenda kuddamu bana akatuuka nga ngamba wangamba rent yakusumbuwa kwata napa $10 nga ngamba genda osasule rent ayi nga tubeerawo tuba mu vibe tunyenyanyenyamu nga ngamba nyenyezaamu awo nga kanyungira ebizike chuku nga bukya ku makya nga bampa emitwalo ganga 3 ebizike yakuwadde bakuwadde 3 dola 10 walwanyuka nammeka okutwaliza wamu dola yalimu 3 na 3 7 ekiro kimu awo oloka awo genda oloka ale omuntu nga yali akutudde ku ddiiru banayo givaamu kizibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abye sente z'ebyuma bya chachi ze tusondedde ebbanga nga twagula byuma omwana adduse nazo. Oli maama oli atanjagalirako danagamba nze nabagamba ogwo gwana ogusiraani guduse n'akakadde k'omusajja nze ni mukazi munaku sina jangenda kujja sente ngunoonyo gwana gulete sente ai jajja pressure nezimukuba omuzukulu abbye sente omuzukulu abbye sente bakojja ne batuula omwana ngabbye sente nnyingi omwana maye mubeera bakojja nabo bakumpanya agenze ewazi abbye kakadde mwana agenze ewo mwana agenze ewo Ati mama wange ngangamba nangamba oli mama wange omutonga ngamba abo ebintu bye babalambi manyi naye tebijja soboka baagala kufumbiza musumba oyo ku mpaka naye bye guno omulembe tebikyaliwo kakoti omwana okufumbirwa omuntu gw'atayagala omwana yajja musabira omusumba akuleka ogende lwaki akwesibyeko omusumba ng'agenda ku poliisi ng'alipotinga ng'agamba waliwo omwana gwe mbadde nsabira yabbye akakadde bannaye nga bali pressure zibawuuba muleeta ogwana nga bamanya jeni nga batandika okubira maama ono nagambire leeta ogwana guleete sente biki naye ngamba nno bannange ng'oli ng'abagamba muveemu oyo katemu omusumba wammwe oyo yeesiba ku mwana naye tajja mwesibako nze ono omwana nze namukuza ebbanga mumanyi mwe temumumanyi mubadde naye ebbanga ttono nawe waligambye gubadde gunkwata nabagamba byonna nagamba ono maama wange nabagamba musumba yayagala kwesiba ku mwana balinga bagagwana gubbi guleete olwagira nga maama ngamba oyo maama omuto tugende ku police to reporting nga tugenda nga tukola statement nga tumala nga tuddayo waka kati nga beekubira nga bagamba enkeera tumiitinge n'omusumba bona family etuule nzizeeyo sente ze nabbye oli nga abagamba nze omwana nja kujja naye nga tutuuka twatuka omusumba n'agamba webale kundeetera mukyala wange ebyobubbi ne bivaawo webale kundeetera mukyala wange buli omu n'agamba omusumba omulamba akola ekyo ekintu atya namugaa musumba watugaba mwana abbye sente ti omwana tannabba ku sente nze mbadde njagala mumpe mukyala wange bwe bulamu bwange buli omu ababadde bayogera naddala oli eyagamba ng'ogwana ogusire nebimukalirako kale mu kuyomba awo mu kunyiiga ne ŋŋamba okuva n'olwaleero gwe tokyali maama wange tokyali maama wange okuva olwaleero nja bbeera mu bulamu bw'ensi nammwe mwenna ekyo ekintu kyokka ky'okoze oswadde wekka ompita ogwana ogusirani ogwana ogubbi ogwana gutya ng'oli ku sayidi y'omuntu gw'otamanyi nammanya mami wakyaliyo olwagira munna Masolo olwagira ojja kumbuulira olwagira nga tukola tutya nga nziruka nga nkwata akasawo kange midduka okuddamu kudduka olwo nga nze njaga kudda mu kibuga sooka olinde meeting awo meeting awo musajja pastor agambye nti mwebale kundeetera mukyala wange bali bibaggwako nga nkwata ngoye zange okitegeera nga ngenda pastor nga ajja ngoba nga nfuna enju y'omukazi gye neekwekamu waliwo omukazi awo yali mukwano gwange nga nninda obudde nga buziba bulungi nga mugamba omanyi njagala kudda mu kibuga naye nina mukwano gwawe gwe nakubidde namugambyemu nti siina wabbeera naye ngambye nfune transport yansuula e Nateete tugende tubeere naye ng'omukazi nga tofaayo ngenda kuwayo 15,000 ndowooza zijja kutuusaayo olinye takisi ekusuula ekibuya omala olinye endala ekusuula e Nateete ojja bba otuuse obudde nga buziba nga azimpanga nninnya wentuuka mukwano gwange namusanga nga ngamba jangu wanewaka nga ndagirira ngenda olaba nga loogi nga mugamba waayo ate gwobeera mu loogi kitole ki nga ngamba anti nze nsula wano mu loogi zino zolaa za mutwalo naye bansalirako kati nsasula 7
konze ngangamba buli lunaku ngangamba tugenda beya kwana ebbanga ttono tukole tunoonye ssente tupangise enju yaffe konze kale ngendola enkya ku makya omusajja ajja nga nfulumamu ng'omuntu omukulu olweggulo omulala ajja nga nfulumamu ng'omuntu omukulu nenkitegera mbu kati wana abasajja bajja n'atuuka n'angamba kati olabye byenkola ndowooza oyize engeri gye mbikolamu naawe ogenda tandika obbikola kubanga nk'oyo kuliisa siri maama wo mbu ngenda kuliisa nsasule ne luumu olwatugira ne mugamba nga ntwala mu kirabu nga ndeetera abasajja nga basajja nvuma bavume nga bamugaba waawe omuwala atuvumye tabimanyi omwala nga kati okwetunda yekuba kukulemye oyagala nze nkuliise mu byenkozeemu ogenda nogenda kuba ye yeetunda gwate toyagala kwetunda nga ngamba ogenda nogenda sikole ki sigenda kusobola olwo nno lubaze sirina wakudda nga waliwo abaala ku kyalo abo nga mbagamba baye muyina ku mirimu nga banga tukolera mu bbaala nga mbagamba tugende ffenna nange bampe ku mulimu nga ngenda nabo nga ntuuka mu bbaala nga nsaba omulimu nga bampeerawo nga ntandikira ku bundi bwa bbiya ate kasita obeera muwala mulungi kaakati koolwo olunaku lwennyini tukola zituuka ssaawa 7 ogw'ekiro baggalawo ebbaala nga nina ew'okusula nga siyina olwoddawa kakati webaggalayo ebbaala nga ngamba abawala mumanyi sirina wasula munyambe ngende ensuleko nammwe nga bawala bagaana nga bagamba tetulina gye tugenda kusuza nga mbagamba egayiridde munyambe sigenda sirina wasula nansula mu kkubo nga mulalu nga bangamba esibako nga bangamba gwatyo esibyeko tugende naye tetulina wakusuza konze ne ku mulyango nja sulawo nga tutuuka nga bala basuleyo natete waliwo omwala egyo emyala gye natete abala obwo buyumba bw'ettaka obwo obubeera eyo munda obwo obw'omutwalo omwezi 2 3 obuuka mwala nga we baali basula nga kayumba kattaka oluggi lwa kibaawo wansi waliyo ebituli biyingiza empewo nga munda ttaka nga mulimu ekitanda ekyo kimu buno obutanda obutono nga kuliko abaana bataabo 2 nga kusulako n'abo abawala abo 2 nga balungi nga baana baabwe kati ku kitanda baba beemaze kuba omu atunula eno omulala eri omulala abaana eno we bati bw'oba tolina wasula nga bangamba twagambye n'otwesiibako ffe embeera gye tulimu tugimanyi kati ogenda sulawa konze kansule wano wansi abawala embooko betulaba mu mabbaala nga nzirira engoye zange 4 nga 2 nze ebikalu mundu teeka wano nga neebaka baaba empewo yanfuuwa empewo y'omwala ogwo ogimanyi empewo ensiringa zo teriwa obeezo zo mwagu ettaka lyanyiga nasula bubi osanfuufu nasula bubi enkera nenzukuka nenaaba bulungi nnyo saawa 9 nengenda ku mulimu natwanabiraawo tebalina banaabira bweru esaawa 9 nengenda ku mulimu naye ku kyenalaba eyo nagambirawo bosi kwegayiridde nnyabo wampadde omulimu naye siina wakusula nasuze bubi ejjo nasuze ku ttaka nnyamba nangamba ndi mufumbo siina wakutwala ne mugamba maama yiiya wonna wonteeka nangamba nina sitowa mwentereka ebintu nali nina restauranti naye nenjiggalawo kati nenteeka eyo ebintu oba osoosula mu sitowa konze wonna wonteeka ewakaawe yali walala nga newuwe walala esitegeera sitowa yali eyo waggulu mutundwe nga nyinyuka bulungi nnyo saa 7 nga bagamba dijja ndaga esitowa nga twambuka nga agindaga nga tutandika osendasenda ebikopo masefuli amatamu tulekewo omuntu wasobola okwebaka nga njalawo engoye zange 4 nga neebaka namala enaku zange ngeezo nga wentyo wensula ng'okunaaba mulimu ekidomola kya bidika ekisale nengulayo akadomola kalita 5 ak'olukumi5 nga keneeyizisa bwe nti nenyimirira mu kidomola omwo kino ekisale bwe kitye waliwo byendaba ebyo wamma nenjiwa mu kidomola omwo nenaaba bulungi nnyo nenjiwa ebweru nentandika ng'ogamba abasajja mu bbaala omwo abankwana nguliraayo emmere enjala enuma nguliraayo bbiya nyweko nga sente wenzitereka kaayo nguliraayo sina transport yanziza waka biki ebyo we bityo nengenda nenfuna emitwalo 4 nengenda yebatunda ebintu ebikadde nengula omufaliso gwa mitwalo egyo 4 nendeeta
nenguleeta mu sitoowa nenteekawo kolo nenebaka ku mufaliso nenfuna omulala nkwana nemugaa sirina masuuka nangulya obusuuka bwakenda nembwalawo nenebika akasuuka newayita wiiki nenfunawo omulala nemugaa oba onjala ndetera bedi cover nsula bubi n'agimpa ku mulimu nayo nenga kati nno okusula wali embeera ogikwasa bulungi nno wali strategic nengamba okusula kukoze eki kuwedde okusula kuwedde kati olwagira ndowooza wali mulize mu bbaala olwedde bakuwadde nawe okusula nali mukozi nze ni mukyala mukozi nga nasazeewo kola ekintu nkozi nnyo era abankozesa bonna bali bankozesezaako bakimanyi kati olwagira tuba tuli eyo mu bbaala omanyi wabeeyo bunnaiti bw'abayimbi nga babeerawo gayi yali upcoming by that time ng'ajja nga ngamba mpa ku namba yo nkutegedde biki kati olwagira nga ngamba obeera nga mugambera eyo waggulu biki kakati ngenkeera nkubira nga ngamba waaye wangambye obeera eno ate nange mama wange gy'abeera mbadde nze mulabako eno yewaffe nanga wangambye wano ku empetaano kakalina wennyingira bwe nti konze nentandiko tamwatamwa otyo mulaga akasitoowa ngenda olaba ate ng'ayogera ndi awo mu maaso enkulabye nga nkyasobola tamwatamwa akasitoowa naye ate munaaye ffe nga twayagadde oba obeera mu ffumbiro ati kati kyengugamba nga ngamba nga mubuuzo njagala oye nze nkwagala obeerawa nga muyingiza mu sitoowa namuyingira mu sitoowa ng'atuula bulungi omusajja nga yakwagadde newoba mu ttooyi n'atuula ku mufaliso mufaliso kyekisenge lyeddiiro ng'amala bulungi nnyo nga ng'abaano bwobeera ng'agenda olwaddako ng'akomawo nga tusulamu bulungi nga mbuuza onaabirawa nga oyimiriramu ekyo ekidomola neweeyira amazzi bulungi nnyo muyimbi aveeri nga superstar naye naze mu sitoowa kakati olwagira nga kati lunaku lumu lwakya nendwala ndowooza embeera nalwala okitegeera nendwala bubi nnyo nemenyekamenyeka nga ndi munafu nga mpulira obulamu bugenda mu nnyumba nga nekwata bwe nti neŋŋamba nno kakati ninaye abantu babiri abokkubira ono boyfriend yankwana oba si kyere oli asigala maama wo kamukubira osanga yena amugamba ndi mubuzibu anaakola ki anaawulira nga nfa mu nnyumba nenyiga essimu nemukubira nemugamba bwali gunzita bwali budde bwa kiro 8 nemugamba nfiira mu nju ndi saidi zeeno nina sitowa gyembeeramu biki naye mpulira obulamu bugenda nangamba kakati naawe omanyi ndabirira baganda bo bato bo balina oliyanze afumba wakandi wonzeka tewali mukulu aliwo emirimu nze agikola kakati siina ngeri gye nsobola kuyambamu omuntu agambye afa maama akuzaalira ddala kyekiddako nga nkubira boyfriend yali abeereyo nabweru onapcoming nga ngamba saa zino muyimbi bambi akuba hiti kati wakabi nga mugamba ndi mu nnyumba nfa mpulira bubi mpulira obulamu bugenda nga ngamba kanzije ng'alinnya atuuka eno ssaawa 10 ogw'ekiro kuba namukubira 8 gwa kiro n'aveere nabweru n'ajja ku booda ne bakonkona ne baŋŋaa weesikojja ogulewo nenzija mpolampola nenzigulawo n'abeerawo n'andabirira nanteekateekako ebiwero biki enkya ne tukeera mu ddwaliro ne ŋŋamba maama bw'atyo weyankoze mami yakuviiramu ddala kati olwagira gayinga ngamba tugende tutandika obbeere nabweru ffenna nvemu eyo sitoowa nga tugenda kati jjukira abantu nga mukyali mu struggle waliwo ssente ezituuka ne zibula kati yali agenze eyo ng'alina omuyimbi gwagenze naye mu kyalo yiriba ssente nga n'amasimu gavuddeko tebakyaginze nga sirina ssente zakulya kolo n'ensiiba enjala nakulese nabweru nasiiba enjala nga sirina nadde n'ekikumi nagisiiba zituka ssaawa ng'emu nga ŋŋamba nze nno okusula enjala simanyi sirina kye ŋŋenda kukola kanjiye neera nga nziramu nkiwa kyansi
omanyi olina omuntu eyakuteeka ku nsi nga neera nziramu nga mukubira mamiwo nga mugamba omanyi ndi eno nsibye enjala sina kenaalidde okuva ku makyala era biganyemu naye wonyamba nompaayo 15,000 nenfunako ekyokulya n'enkya nentandikira awo newendyako 2,000 kati nga omanyi muganda wasomera Makerere Kasozi awo taata wo yagaana omuweerera nze kamuweerera nnunda ente nemuweerera buli kasente kenfuna nerekereza nemperera muganda wamala okusoma konze kale pupupu buloko delete n'ogigiramu ddala mayo olinako ogambye awo nange ndina benteekako buloko delete n'aviiramu ddala n'omwesonyiwa ekyo kyokka ebyo ebintu byokka ne bikumala okumanya mbu mu nsi ndimu ki so olwo omalako otya n'enjala era nze mu bulamu bwange abalenzi bembadde nzize ensanga nga basatu nga akulabira kuba kati nategereje emyaka emitono nali sola beera nnyo mu nsi eyo nali nina kufumbirwa newaleko ebikemo okitegeera n'abasajja okunsinga amaanyi okunkozesa ebintu ebimu nga neobeera ne boyfriend ng'emyaka 2 nga era egyo giba oba olina byeweewaza okitegeera kati abo benalabanga bazadde bange benalabanga benalabanga bamaama taata okitegeera naye n'oli taata omuto abo kati ng'ovudde ku oyo taata yennyini naye nga nfulumye mu nsi eno baboyfriend bano kaakati ntuuka awo nfuna omusajja like omulala naye ali era mu ndongo kati ono wamuddukako otya no si kumudduka twamala era ne tukita ebintu bimala ne biggwa wayakuleka kati wasiba enjala n'omalira ddala ebbanga awo nedda ekyo like nga nnyimye esente nina we nayambuka n'ensaba n'osaba nogaba munyambe togamba munyambe oyambuka ewantu n'oleeta emboozi n'onyumya kumbe gwe obala mmere yaabwe n'onyumya nnyo ne mubondinga ogenda olaba baleeta ekyeggulo kati kumbe ate nze ndi mmanyi okunyumya ate buli muntu mmanyi okukwatagana naye kati nzija ne ngamba ono mboozi kyemunyumira nga tutandika oba oliawo nga bagalya kamere n'akatunda olugira ng'osiibula ogenda kwebaka enkya boyfriend nga yakomawo nomutandikira awo oyo n'omuta n'ofuna omulala nefuna omulala kati wenfuna omulala like ne tubeerawo awo tubeerayo ebbanga ddene oyagala nnyo ba superstar nedda kaakati nga tubeerawo awo ebbanga ddene nga nzaala n'omwana baby mwoyo omwokubiri boyfriend kati wenzaala omwana baby tutuuka mu local down eyo ogimanyi abo abantu abali mu music kuba kati naye manager wa muyimbi abo abantu abali mu music yo abaana banyigibwa local down eyo ate abayimbi babasibira ddala abo jjukira babasibbe balwawo bata kituufu abaana abali batikula ssente mu ndongo enongo erimu ssente abali batikula ssente mu ndongo banga bali mu bulamu bulungi banyigibwa bati badda ku bisenge awo nga bali badipendingira nnyo ku ndongo kati omusajja naye gwe walina promoter wa muyimbi manager wa muyimbi kakati ndowooza yatuuka olaba n'obulamu bw'ensi woba nga ali obaddeko ne ssente n'otuuka n'oyavuwala waliwo ebintu obeera tortured psychologically okitegeera kati abo abaana bali mu ndongo abo wali olina okwekwatirira jjukira nze nali nakawera ebiseera ebyo biki kati ndowooza gaali naye bambi byatukka ne bimusukkako ogenza onnoonya okomyewo omuntu omulala nakawera sente biki n'asooka asikamu n'asooka asikamu n'asooka abaako waagenda aye anoonye ssente yakuleka muziga n'asooka ndeka muziga awo bane n'ensooka ngusigalamu awo n'omwana naye ndyoka nsigala mu situlaga awo n'omwana ne ndyoka nsiiba enjala ng'ajjukira abo abaana abato ba bebi olunaku oyinza n'omuteekamu ng'omutwalo oba ekitono ennyaka 6 ogula obummonde
obateera mu kaggi ku makya ino lya kamonde mutuntu awo olweggulo amata obuugi ebiki okitegeera pampa balina okunywa obulungi kati nga n'akatono kofuna gwe ng'omuntu k'otetenkanya okamuteekamu n'ogamba ye kabeerewo nze ne wensiiba enjala kati nga mulinda ne mwebasa ssaawa nga yeebaka leeti jjukira beebaka emisana ne mwebasa ssaawa nga 5 awo kati wamala okwebaka nenkakasiza mbu yeebase nga nzigalawo ennyumba nga ngenda ku dduuka nga ntuula ng'owedduka namugamba embeera kiri bubi kiri bulala ng'onyena ku dduuka nga ntuula nga basajja bajja bankwana kati nga nkwana nga mugamba nguliraayo mugaati oli akwana asooka gaba bakuwa ekisoda ekinene bakuwa kiki nga mugamba ezo ziwandiike nga wemba nvaawo nga mugamba mpaamu pampa z'omwana paamu sukaali paamu omugaati mpaamu ki nga nvaawo n'akaveera kange omutima gwa maama nga nvaawo n'akaveera kange nga nzira ewaka naye nga ababeerayo bagamba ono omwana yeetunda buli weziwera ssaawa 5 ng'aggalawo ng'agenda akomawo 6 kumenza amanyi kiri bulala nga oluusi nange mba ngisiibye ng'awo mba ngenze kweddaabulula kati natuuka nga ku dduuka oluusi ntuulawo nnyo ate jjukira okusabiriza oluusi abantu batuuka ne bakoowa oyo olaba atudde abo kati ateeze bamukwana anoonya bintu anoonya ssente kati bano abakwana gwe nakawerenga jjukira nabeera ng'obaleka bw'otyo nywako ng'agenda oba olina omuwa ne ka saavisi nga ngenda nalina omwana wange naawe nga ndi strict nnyo kitegeera oyinza okuddamu ebyo ate n'okomboza ebirala kaakati nga mba nina okudda ejjukira omwana mulese mu nju ngeno mayesa wange emu eyo ey'okusabiriza kwetega infact ennaku zino bakuyita kwetega nemmala nenzira ewaka awo mbanga ava okukola nenzirayo n'akaveera oluusi webisaze oluusi n'otwalayo katono okitegeera taata w'omwana naye waayiribyeyo n'akuweerezaayo nga naye omulala talina kiri bulala nga kiri bulala kitegeeza nga rent abayimbi bayisibwa ddala bubi nnyo nga rent naye atunuulidde nze enju gye nali mbeera emitwalo 20 mu egyo nentuuka nga ku mizigo waliwo awo abawala naye taata nga akomyewo nga takomangawo nga yagenda kweyiya nga yagenda noonya ku ssente yagamba kaŋŋende bwe zirifunika nga nkomawo bwe zitafunika naye gwe obwavu obumanyi nze neekakasa amaka agasinga gamenyeka lwa bwavu kituufu ekyo kituufu kaakati olwagira waliwo ku mizigo awo abawala ababeerangawo ngambala ababeera banyirira bakuba zi dizayini eziriko balina ziwiigi ziri babbeeyi nga bajjanga nga baŋŋamba kwatayo mutwalo ogulire omwana ebintu ayinza ekitabani kyange kirungi kisanyusa kati nga bali bakiraba oli n'ategeera mbu kirabika waliwo obuzibu nga bakiwanye ebintu kwatawo nga bampa kwata okitegeera gulira omwana biki oli n'aleeta kwata omukyere kwata sukaali ebiigi nga bampa nnyo ebintu abo abawala n'essente enkalu kati ne mbagulako omukwano kuba omuntu wakuyisa obulungi naawe olina okukola ki osembera kati lumu omu ne mubuuza naye gwe okola mulimu ki nanga nze nkola kiro mizana mba neebase konza okola ki munaye nina byentunda nguzaako abasajja ne bampa ssente konza abasajja abo bakuwa ssente mmeka nangamba munaye nze ntandikira ku 2 10 sikola konze naye bannange nanga naye gwe tobisobola olina omwana tolina naamulekera konze ekituufu lumu ngajja nga ngamba nafunyeyo akookya konze kaliwa nga waliwo omugaga yanga mukolere sexy party naye yawadde nze ssente nze agenda osasula abawala konze otyo nangamba kaakati funa gwolekera omwana tugende ekiro ojja obeerewo ku makya nkuwa emitwalo 5 tegikuyambe nga tolina kyokoze just kubeerawo konze gijja kunyamba nonyenyanyenyamu awo konze gijja kunyamba bagagga konze zinkolera ddala nga nfuna gwendekera mwana nga ngenda
wenagenda akawere awo omwana akuzeekuzeemu myezi omwaka nga akyayonka kati nga ngenda naye nali ndabika bulungi nnyo paka ne kati gayogososobera okunsuubirizamu nze nina omwana badde kakati ate awo nali ndabika bulungi nnyo kati nga ngenda wetutuuka ng'oli mu biseera bya 16 wetutuuka omugaga abeerawo awantunuulira mukwano gwange ajja nkuba akaamangamba owaye wakitegeddeko nze omugaga agambye gwe gwayagala oli omuwala gwe namuleetedde tamwagala konze wangi nangamba kakati konze njagaza ki konze kumuwaako konze nga sibimanyi ebyo nangamba gwe tofaayo ogenda beyiga agenda kuwa emitwalo 25 ku makya nze agenda ogikuwa konze nangamba ate embeera yombi kati kikole ate ekitagwawo kikole ofune ki kitagwawo kikuwe ngaba nga mugamba nga tetwagenze kwekebeza ngamba atukozesa protection ate talina nabyagenda kukola just tubeerawo awo nange embeerawo mubeerawo abaala nga basatu muzanyazannyamu konze kale ngenda ku makyanga lukya omugaga ngamba mpa ku namba yo ngimuwa ku makyanga lukya nga bampa ssente zange. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nzire ewaka nga ndyoka ngula ebipaketi bya pampa buli kyansumbuwanga nga nkifuna mu bungi 25 nga wagitwala ebigi sukali ebipampa nga ngulaka ebintu kale byansumbuwanga nga nsitokinga mukyere biki bumode manda nga nstokinga mugaga yasimye nga ayite ennaku 2 omugaga nga nkubira nga ngamba oli otya biki nga mugamba wa embeera entwalaganya sina ninolabira omwana naye akasente kampuba nga ngampa enamba ya MTN nga nterako emitwalo 2 nga ngamba nange binonga binanyuma omanya omugaga yasiima nga wayite ennaku entono nga ngamba tugenda tegekayo kapata akalala nasabye mukwano gwakukomyewo konze kale nga tuddayo kapate ebintu bino nga tuddayo ka sexy party abawala bana nga tuddayo abeera omu ngwe naawe mu maka ge muki afuna room bapangisa eyo room nga self contained nga ya mitwalo nga 2 room ezebbe nakola sex party vibe ku vibe vibe ku vibe nga akola atya ngagamba tugenda kuddamu bana akatuuka nga ngamba wangamba rent yakusumbuwa kwata napa $10 nga ngamba genda osasule rent ayi nga tubeerawo tuba mu vibe tunyenyanyenyamu nga ngamba nyenyezaamu awo nga kanyungira ebizike chuku nga bukya ku makya nga bampa emitwalo ganga 3 ebizike yakuwadde bakuwadde 3 dola 10 walwanyuka nammeka okutwaliza wamu dola yalimu 3 na 3 7 ekiro kimu awo oloka awo genda oloka ale omuntu nga yali akutudde ku ddiiru banayo givaamu kizibu nga bw'okiwulira nga mbeerawo nga kati olagira nga nsengukayo eyo gye nali mbeera ajjukira nze engeri gye nalina omwana saabikola nga mbufu enjoyment yali mbeera kati we natuuka eno ngenda abantu abaliyo ejjukira ekifo mwobeera abantu bye bakola naye byokola ngenda eno waliyo oli ajati oli mukyala mufumba oli dokita oli akola ki abantu community endala nenkola ki nga ndaba oyitegeera olaba nga biri byobaddemu
Bilala ku bino. Bilala muko oba olina kivaako okuba nga tegwali muze. Kituufu. Oba olina kivaako. Kati bwentyo nga nzija nga nsanga omuntu omu awo nga ndaga ebya TikTok engeri gye babikolamu awo ebityo bwentyo wenzija ku TikTok. Okay. So eyo life yo. Nina kyotanambulira kale kangende nkiwulire amanya gamatuufu sinnagamanya. Kemirembe Silvia. Kemirembe Silvia oli muki Munyankole? Muganda Munyankole. Muganda Munyankole. Ate lino kati Queen Masolo lyo livaawo. Erinnya Queen Masolo abantu mbagamba nnyo olaba eryo erinnya. Bwe nali nakajja ku TikTok ne tumamanya nga mirundi egyo nasooka ne tuma Queen Silvia. Ne maana ne tuma Silvia wenene naye nga byonna era nga bino byenkola bye nakolanga naye nga tebisala nga akaunti zivaawo buvi bintu tebikola kati like lumu mba neebase. Lumu oba weebase? Kakati lumu mba neebase like nawulira oba nga ddoboozi simanyi oba asobola omumanya ekintu kino yaani nawulira nga ddoboozi like nga liŋŋamba agenda wetuume Queen Masolo neŋŋamba like of all names lwaki naba Queen Masolo ng'ate mpulira kizito ng'ate mpulira kiralamuko why lwaki ekyo kitegeera nensooka nembirekawo neŋŋamba nenziramu era nenzigula account endala era nenzamu negituuma Queen Silvia era nga biriyawo ebityo naye lumu mba ndi awo neŋŋamba anyway kangezeseeko kanzigula account ngituume lino erinnya nga myezi 5 emabega okuva nagituuma weeriti ate lyadduka buddusi lyaddukirawo from that moment nerikwata from that moment nokwatayo Queen Masolo ate senga muto. Okay, senga muto kakati waliwo munamawulire omu bamuyita Mako. Mako NBS. Mako William. Kakati yaŋŋamba like nali njogera naŋŋamba ekintu kino okoze otyo kifunamu ssente naŋŋamba mbadde nteesa tandika comedy ni teaching. Nga naŋŋamba tandika obbeera ssenga nenjagala omuvuma nemukyawa nomukyawa nemugamba gwenze omuwala omuto mbeera ssenga tomanira. Naŋŋamba nina YouTube channel yali yanantuma ebiseera ebyo naŋŋamba ngenda kujja nga nkwata vidiyo nziteekengako. Kati ng'ajja nga ankwata vidiyo nga ziteekako naye oba ate baba batya channel oba ne bakola batya balina ebintu byabwe ngaawo. Neŋŋamba kati omuntu aba yakudiscovery nga kitegeeza olina kweyongerayo nakyo bwe ntyo entandika obwassenga. Kati oli senga kati obuulira ekimu bya senga naye nno munange olaba ebintu bya senga nze siyogera ebyo mbu wanika okugulu bwoti oba kola bwoti oba style nedda nze ebyo sibyogera abantu babyogerayogera dda ate abantu babimanya eyo omuntu asobola okugamba ekigambo ekinene nga tokiwulirangako ng'olabira ddala kyekituufu omuntu nasimawo mu luka biki simaa biki n'agamba bino kati nze ebyo sibimanyi babyogerayogera dda naye ate waliwo buno obuntu obutono mu bulamu bwa bulijjo okasobola okusibira obulamu naye nga tubuyisaako amaaso ng'oli asobola okujja n'akagamba n'ogamba enno bulijjo kituufu. Ngaki? Enno bulijjo kituufu. Oli asobola okukagamba n'ogamba nno kirabika kituufu bulijjo nkiyisaako amaaso bulijjo kirabika nno kituufu. Nga kantu katonotono. Nga katono ojja singa okaya akalifane ansobola okujja ne nkugamba nti omwami otegerera ku kinti mukyalawo bamusomba nnyo nti aha kati owulirize nti omukyala gwe basomba ennyo aba alina emabega ebbina nga liseerera liti ligwamu likkirira liti nti oli naaseka. Embala nemugawo gwe batasomba aba alina nga liyimuse liti ligulumidde olina agamba yiyi talimbye comedy ni teaching. Comedy ni teaching kitegedde era ngenda kugetegereza ngenda kwetegereza ndabe gwe basomba ennyo ate nga kituufu ngendooza nange nja kufunayo ka platform ojje nga twogere ku senga tolaba
in teaching munka kugamba noseka ola kali fane naye ate kandi bakatuufu n'okasigaza mu bwongo bonoga oba nno mutuufu oba wenzoleeta akantu omuntu ne yeetegereza nanga kantu kano kandi bakatuufu ebyaddala ennaku zino obadde otrendinga nnyo wavaayo n'ogamba nti teri mukazi ateetunda n'ovaayo n'ogamba nti abayimbi abakyala abasinga beetunda bangi ne bawakana bangi ne bagamba nti kituufu bino bijjawa nze nina information nnyo aye ne baba oyagala linnya kulinnya ndikuwa lwakuba kati nze eri bizinesi eba ya muntu kituufu kuba omuntu okutambula ne capital we ng'ali worth $5,000,000 ng'amuguza omulala n'azimu eyo bizinesi eba y'amaanyi kituufu kakati tosobola azanyira mu bizinesi ya muntu n'atakkuba mpi kakati amanyi oba olina ogesigaliza akuloga ekinanansi amanyi olina ogesigaliza naye obuzibu buli abanayuganda temwagala mazima ebino ebintu olaba obuzibu obuliwo omunnayuganda wafuna ssente ateekawo oluwonka aba tayagala omulala alenge aba ayagala ye yekka yaba abeera waggulu kakati nga baddawo nga babalimba mbu nze we nali nzija nakimanya amazzi nakimanga ebidomola 100 kyekizimbe kino kye nasitula ekyo natundanga obunyeebwa n'ensonda 100 ku 100 kyekino ekizimbe eky'obukadde 5 kyennina ani abagamba ate baba babalimba balina ebyabwe bye bakola ebirala baba balimba sima motivational speaker sima biki abo ba motivational speaker babalimba okitegeera ate obuzibu buliwe buti mulimu abantu abamu abatiitiizi ng'agenda obuuza omugagga nti owaaye ekizimbe wakifuna otya omugagga agambe kola kino ate oddawo omwogerera ekyalo kiramba oyo mulogo oyo yakola ati oyo we mumanya gye yajja ssente anti abantu abamu obasinga bagifuula nugu kyovola abagagga beesirikira ne babaleka eyo bo ne beesirikire ebyama okitegeera mulimu abantu nga baagala ogenda mugulu naye nga tebaagala kufa ate ng'okugenda mugulu olina ffa abamu baagala bagendere mu birooto bakomewo kati buutu mugambi olaba ebyaddala music oyo omulaba obwamalaaya bwatandika dda mu industry eno naye kaakati omulembe guno buli lunaku value ya ssente eyongera obbeeyi ebbeeyi nti edda gwe baawanga 5 saawa zino 5 matono oli abayagala omuwa obukadde bumeka ate abantu bedda golooza lwaki abayimbi edda bakubanga hiti naye mubasanga nga baavu nga tebalina ssente golooza lwaki omulembe guno kyongedde okendeera osanga olinga na upcoming naye nga yeevuga iPhone agiyina akapoloti akalina naye nga upcoming lwansonga abaana jesi olukubamu oluyimba weruti nga bagambira balina koodi eyo funa ekikazi era ogenda upcoming olufunayo akayimba akalungi ng'atandika mwana noonyeza ku bikazi unoonyeza ku bikazi kituufu ekyo kituufu bizinesi eri omwetambula kati n'omusajja olufunamu kayimba we bati ng'asooka okujja ku stage eri ne bamumanya nansa neweewa nga oba omukazi nga naye bamugamba owaaye ebintu bino biri bula ate music w'abakazi wa bbeeyi nnyo make-up okwambala omukazi olina okubeera n'abakutambulirako kati naye nadde abo ntandika oyimba ne baŋŋamba owaaye funayo bawala banno babiri balina otambula mulina mwenna okubeera simaati mulina ebyabakazi bya bbeeyi vidiyo y'omukazi eba ndala ate yezigendera mu bya bbeeyi kati ate mu music omwo dira ofuna show ozifuna emirundi emeka vidiyo ya $5,000,000 $3,000,000 audio ya kakadde show zifunye emirundi emeka newogifuna ebiri mu wiiki ate nga weetaaga ekintu ekirungi kuba TV bw'oba vidiyo nga mbyera nabo baluzinga mulalo bagamba kati eno tetuggagana na mutindo kati kitegeeza wojja bw'oti n'ofuna erinnya kintu kyofuna nga kiri quality olina ozannya emizannyo gye giriwa basajja
basajja businessmen yetu gwe just ebyo byamulaba mbu music mbu yakubye hit simayanga biki eyeba platform ekutuusa kwetunda kuli okwebbeeyi kubanga olaba abasajja omusajja akuteekamu ssente ng'asinzira ku ngeri gy'akulabyemu level kati w'oba serebo ng'oli star ekikazi okiraba kizze kyevuga kiyina erinnya eri bakimanyi lwaki wekikuyitamu miliyoni 500 ng'oziyina abasajja balina ssente bazibawera ddala abasajja balina ssente nga ye alaba embadde yena kwogera erinnya nga ye alaba omukazi abeera mu vidiyo anyola ekiwata ati nga wakutama wagira ati omusajja muli n'agamba kano wenkaleeta mu kisenge kyange kano nenkayita Dubai nnaku nga 3 nenka miliyoni 2 nenkateekamu tiketi buli kimu kaaka kyekajja okunkolera mu buliri ati bye bino ebintu by'abasajja yekyalabye walaba ng'omukazi anyola ekiwata ati mabina ati ng'ayinamu miliyoni za 5 ag'okumuwa kuba akimanyi oli muyimbi ateekamu kati naye akimanyi ayina mutandikira mu bbeeyi ngamba kankiyite kati ate abayimbi ate ali muyimbi akaluubiriza wano kati kiriwo ekiti basobola oteesa ono n'amugamba nti wenkuteekamu tiketi ejja n'egenda njakuwa miliyoni 2 naye ate woweteekamu buli kimu nyinza okuwa 3 kati oli n'agamba nti atukolewo tuti waliwo promota ndeeta ku nnaku z'omwezi weziti ne bweziti nze nja kujja naye wenaba yankya nja kuvaayo mu hotel mwe baba bantadde nzija nsule naawe ompe ssente zange male enkya nnyimbe aba akubye ebisasi byebyo tegeeragana bizinesi ziri ebweru eyo abayimbi nga bagenze kuzisho temubiwulira okuba kwetunda naye kati Bw'amalaaya obu kuba kukola ssente ne wano ebiri ne wano abaana balina ssente mwebali oli nalanze nina bemmanyi wano bapuka mingi nga ye ali mizannyo gy'abakazi nga talina nno oluyimba lwasala ggwanga nnyo naye ng'ali bulungi akamotoka avuga omwami yamuwa omulala ye yamuwa kapoloti omulala eyalina ekaadi y'emmotoka omulala biki nga si mufumbo ali awo n'abafumbo babikola kati labayo abaana mu nsi muno baatuuka wala era bino bye mugamba Uganda teriimu ssente Uganda erimu ssente naye abafuna ssente waliwo akantu akagamba no risk no story abantu abafune be bamanyi riskinga gwe kyolaba ng'ekibi ye kyakozesa gwe oba yono webaka nebbaawo ebiro 3 buli nnaku ng'akuwuba ssaawa 4 nga mwekebeza ne mwebaka na bulungi n'omulala naye yeekebeza ne bamuwuba n'avaayo n'akakadde mwenna baba babawuubye jesi omu mugezi ku munneewe okitegeera kaakati ono wakusinga kati ono wakusinga obugezi ng'ogamba ki malaaya okitegeera ye abana bizibu bye gwe si gwe agenda omuliisa buli omu yamanyi waasula so abakazi gwe wooba owakanamu funa omuyimbi gw'omanyi ng'omutya nga kirasi nnene ng'alina muwa nga ye muzibu nnyo naye alina obbanga takumanyi ng'oli mugaga bagalanye ebigaga ebyo ebiri silent ebitali mu kamera kati rasa ne waba afa nnyo tebakyasobola muwa yeteeka mu kamera buli omu agamba buli omu atirisiti oli ajjira mu nkofiira ng'azitirisiti azinonye kati gweoba oyagala okukakasa beera mugaga ng'oli eyo oli silent nga teri akumanyi ng'olina essente olina ebizimbe ofuneyo omuyimbi gw'omanyi wano nga wa bbeeyi nga namufumbo ng'omumanyi omuyise mu baddiira bali eri abamutuukirira obulungi ogambe ninamu nga wa bbeeyi ogambe ninamu miliyoni zange 5 mwagalamu ebiro 2 olabe wootaafuna kale omanyi kye basooka okukola olusi olaba erinnya zibwo zimba erinnya zibwo okukola omuntu yenna ng'olikola w'omala odifuna olina oteekawo shields ezigaadinga erinnya kuba odituukako kizibu nnyo
kakati goba omanyi nti noli anakubako bisitole mbu weetunda simanya ng'okola ki kyosooka okola teekawo shirudi awo ekukuume gw'okole ebibyo ebbali okitegeera gw'obalaga ebbaawo bagambe boyfriend wange wuuno kakati omuntu alina boyfriend we mazima ddala oba olinako ekikyamu otandika ogamba abantu mbu namusanze yeetunda ng'abantu bamanyi mufumbo naawe oba oswala obbi bagamba si mwami wa gundi ono naye omukyalo omufumbo naawe oba olaba tebikola makulu yadde n'omulundi nogwo ebino ebintu biri siriyasi okitegeera just kati okuyimba just platform abantu bakulabe olinye kirasi oli atya okutuukirira kati oli mu kwagala okutuukirira tagenda kutuukirira mbu akwani abantu batya abayimbi kuba bamanyi ne wabanze bamanyi abasajja bangi abanneegomba eyo kati oli atya nnyo omukazi gwe balaba abakimanyi ne wanaagwa naye mukwano omulala agenda kukozesa amagezi mangi amumubbeko okitegeera kati kyalina okukola kukozesa ssente yamuweeka agende oyite eno bbali kati ate bw'oba omulaba oli yeevuga ali bulungi alina erinnya olina kugira mu ssente ennene upcoming oyo mwagala gundi ayo bw'atyo muŋŋambire miliyoni 10 ayita miliyoni 5 namumpe mu managing aligoloza managing ateekamu ssente nga mmeka managinga byonna abo nabo babikola lowooza managing ateekamu ssente mmeka nyingi era abanga aguze ateekamu zonna naye gwe okuyimba just we mukulabira si we kuli naye kulala nnyo ate oba ne waaba musajja nze nina abayimbi abasajja bemmanyi nga mwe mubala ne mugaa gundi oyo ayingiriza ssente naye nga mu ndongo temuli ssente naye nga n'emmotoka kikazi kye kyagimugulira eya miliyoni n'abakazi mwebali ng'oli ali ku emmotoka ya miliyoni 10 naye nga kikazi oli n'akola vidiyo simaye wani sasha vibe sasa biki naye nga bikazi kikazi kye kisasudde nga ye wano ewamweyimirira mugongo gwe ne mubeeramu abalanga tebaagala tebaagala basumbwa nga agenda kujja kati omugagga yajja n'agamba babuulire nina miliyoni bweziti njagala omuyimbi bw'atyo oyo mwagala oyo yali mukazi ng'alina omusajja gw'ayagala nagamba omuntuuseeko oyo alisi wananyingira bw'ati newenfiira wano kuba mwagala ate abaana we bali wano babbuloka kati kankubuulire ye n'omala oyasanguza amannya wano oyinza olaba ebikonde gw'omala abalira ku bayimbi abo babuloka omulimu gw'okubulookinga guli siriyasi nnyo omwana asobola okuba obukadde obwo naye ng'abukubye ku kitundu kya munneewe just kibulookinga n'agenda n'addayo ewaka jesi kubulookinga muntu omwana asobola obulookinga n'omugaga n'amugamba oyo muyimbi wa bbeeyi naye kola miliyoni ago ngende mwegayirire n'omwegayirira nze ng'otampa omuyimbi n'amunyiga 10 ye n'agenda n'agula akataka naye ng'akalidde ku kitundu kya munne ye n'omala oyasanguza erinnya gw'omanyi abaliirakaawo ate nga bakabi gw'omanyi abaliirakaawo kati waliwo n'eyakazaala omwana nga bamuwa 10 bweddu 10 bweddu 10 bweddu ate nga bakyamuwa gwe abaana bali atwaba bulungi tulina Queen Masolo wano tuli naye senga muto abaana bali mu gundi oli ne bamugulira edda ettaka miliyoni 10 bweddu wansi wano njagala ozifuna ezo linnya mulimu abaana bayimbi nga bo baakabi ng'omutuukako nga ne buloka mulyako kati olaba oyo omusajja bw'atyo agulidde omuyimbi oba ekyekyo emiliyoni 10 gwoloza buloka yali ammeka kati oli ayinza n'ogamba banki ku kikwini ekyo nkyagala
naye pulira kyeramula naye obukadde bubiri buyina n'abasajja abalina ssente mwebali abasajja abalina ssente mwebali nga ate omusajja aba ne ssente kyayagala kyaba ayagala okufuna. Ne Queen Masolo soko mbulire lwaki abasajja ennaku zino kisooka batugaa tebakyayagala kuwasa. Ekirala abasajja baagala nnyo ab'ebbali eno. Ebyo biva ku ki? Abakyala abo ab'omumaka baleese nnyo obwenzi mu basajja. Ekisookera ddala abakazi balowooza wakati wano kyakulwanisa. Balowooza mbu okozesa wakati awo oba ofuga omusajja. Naye ne beerabira mbu abalina wakati tuli bangi nnyo. Ate buli omu wakati wa munne olaba nze nali mu binaabiro nga nnabeeyo n'abawala. Naye ngenda okutunula bwe nti nga ndaba buli omu ekintu alina kike. Babuulire kubanga bamanyi okugamba mbu kyekimu. Natunula bwe nti nga ndaba buli omu ekikula kike. Kaakati nze obulowoozo byaddukirawo ne ŋŋamba olaba nze omuwala ndabye mbu ebikula bya njawulo. Abasajja bakyayenda. Abasajja bakyayenda. Abasajja bakyayenda. Kaakati gwe obeera awo omusajja n'akusaba lwakuba teyafunye ssente ate no bwe baba tebalina ssente tebaagala bawa abasajja nga kolo talina naye omusajja waazikubye waayagala amuwe. Kaakati gwe lwakuba mwafunyemu obutakkaanya n'omusajja n'obikka amagulu oti. Kaakati omusajja abasajja baba bize bakoowa balina ebintu bingi ebyokukola omubanja fizi w'abaana omubanja renti sima mama bamulongosezza ensigo byonna biri ku muntu ogwo omu. Kaakati ate azze abasajja ekibasanyusa awo wakati wabasanyusa kati azze obissa amagulu talina budde kati ate oyagala ssente z'abaana agenda akwanemu omukazi omulala azimuwe ate ogambe ekisajja tekiwerera abaana. Kati oluusi naye aba alumirirwa abaana be bano obutasoma ssente alemeza onoonera kyova olaba agamba nti owaayi kangula omuntu muweetaano gijjo gibeere awo nsanyuke mmale enkomewo. Wakiryo waayo no nsanyuke mmale enkomewo. Ebyo bityo abakyala be bongedde oleeta obwenzi. Abakyala beetereeze. Abakyala mwetereeze. Kati oli ku kipe. Oli ku ki? Ndi wano ndi business woman. Basajja abagabi mbaagala nnyo. Abasajja abagabi mbaagala nnyo mu abasinga abalala gye bagambira 6 paaka. Omusajja omugabi zeetimba ne mu birooto zijjamu. Obe buto liko Mary. Omusajja omugabi. Eya 6 paaka teri. Kale. Queen Masolo kikyolekera bana Uganda ababatulaba oba nsibulireko olwali. Abana Uganda kyensobola obbagamba muve mu bulamu obw'okwebuzaabuza muzuukuke. Muveemu ebyo ebya motivation speaker simanya ng'obutabo obwo simanga kima ebidomola by'amazzi buli kimu kya 10 osonda osima ozimbe kalina simba biki. Muve ebyo ebyokwesiba kukatambala ku maaso nze munaye wane wange sirina kyakulimba sagala kwebuzaabuza byebyo ebyange. Enva nkwagala bange bintu byo biri open. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku line